ono otya nali ndi waka papa nankubira esimu nangamba lwe mga ndi waka nangaja amwe papas nengenda wenzija amusanga ne mutasala kabenge nenge tigere kiri mu mbeera mbi nangamba nti mubulamu olina omuntu gujjukira guwanyiiza nomugamba papa nyinza obanga namunyiiza naye nga sikola ki nga simumanyi nangamba okimanyeko nti eddogo gyeriri nemugamba papa nkiwulira nti gyeriri naye benze tebandogangako nangamba papa nga ebyuma bya wano byakebya toyina bulwadde nettaki ne baga toyina bulwadde ngolowooza ki ekivunza ekigere kyo nambuuza maama wo gyali mugamba mange gyali nangamba alwa nemugambe waffe ekyotera nangamba ngenda kuwa emitwalo aga amalala enzi endala nga tukomyewo nangamba otekemu amafuta ogende ewamu bwotuuka ngenda kwongera emira ya 10 wana abiri wali nkwongere 10 ompa maama wo ogende naye nkakazi nti otuuse emmotoka bali bajolezaawo nagantera ku ssimu budde bwe buti nensimbula kiro ate ze mbange nakola ekintu nkolerawo ate emmotoka yange ya automatic ate okugulu kwali kwalala kwali kwa left kati ngaokugulu kuno okwadde okuvuga buli kimu ate kemmotoka bagivugisa ekigere kitya okujjako eya giya motoka automatic ekigere kimu kyekirinya omuliro kyekirinya buleeki toyinza kulinnya muliro adde same time nolinnya buleeki nengenda ewaffe mu kyalo nenkola ki nentubuka natuka saawa nga 5 nenkubira papa nemuwa maama enkeera nanterako emitwalo 10 nangamba katoye katonda ow'okunsi mugambe ffe tugezezaako biganye era nange nemugamba bwentyo kata ye namusanga yalikirira dda mama wange yali yandaba naye yasemba kundaba nagenda nemusibula nga ngende taki naye ngalowooza nti oba navaayo mponyeemu kati bwe yandaba nga embeera esiŋŋane kweri ate amaanyi ne gamuggwa naye olw'obuyinza bwa Mukama natambula ng'abantu abakulu era bwe natambula ne bampa eddagala ly'okunywamu mbwa biki biki ensonga lwaki ndi bwe nti kati eddagala lyonna kusala kunywa kusiiga wagendako eggulu nomalayo emyezi 3 novanga hoteri ekubanja jenosale kyomulwabye soko tumumizi olugendo lujja lutya otokotya okubeera eggulu okusiranira eggulu kakati bwoba oyogedde ebyobulimba ensi bimaze bimanya kati ayaga nkugamba ebiriwo nze eggulu okuyiyalingamu akatono nze eggulu saagendayo wano bugenzi wano nze natandika okulaba jenosale mwaka gwa 2020 tuli mu covid nze ndasitula bannange era nze ndabatwala bonna bannange abo rising twabayitanga promising stars eyo yali gurupu yange kati bwoba onfunya ate olwaki otambulira ku mawulire ate agenda era waga bulimba kati mbadde nkulaga nti jenosale namulaba dde ebbanga okitegedde era abadde muzadde gyendi okumala ebbanga lyonna otegedde ate nga sinze nzeka tuyambye mu bantu bangi abayimbi bangi njala omuyimbi omwe aveeyo mu Uganda wano ogu ne baba Kyagulanyi agenda tasinga nanko jenosale musale kwa buli kifaananyi kyo yali asinga jenosale musale mu simu yange muno nkirina nze njala omuyimbi wa Uganda ogu aveeyo agambe nti nze sisinkana nanko jenosale musale akyogere bantu baba ne beekazaakaza ng'ekiro bakukuta ne bagenda oba oli ggulu ononya mukulu ono n'omusanga nga apapala anonya mukulu yebise ebimasiki okitegeera
Kuba omusajja atuuka yava ne mu mbeera n'akyawa abayimbi nga nagenda bawa ssente ate ne badde ne bamuvuma ne bimutama okitegeera alina bye yakugambako gweobujjukira si bye yaŋŋamba bwe nalaba bangi nze siina muyimbi era alabye Nsali Musale nga simuyina ku simu wano okuva ku Bobi Wine bonna mbalina wano Bobi Wine yamulaba byadda anti gwe bw'olowooza kati interview eno gitagambye tamulabanko nze nina kifaananyi kye nga talina nviiri ng'ali naye ng'alina engozo ngezo biri byogamba byali bya ledi gwe anti zegambe interview gena zitta zinjalabe omuyimbi agamba nti talabanga Nsali Musale nze nzijeyo obujulizi abasome bakina walukagga bonna njalabe wakati tamulabanga bu video wano mbulina tomala kulya kyamunno n'omuyita mubi otegedde tudde ku nsonga eri eggulu nagenda eggulu nze mu kugenda Turkey byonna yali ampadde appointment nga ngenda mulaba mu Gwokuna kati nagenda Turkey ennaku z'omwezi 25 ogwokusatu nyumala omwezi mulamba kati nga appointment yange erina okudda ebeerewo mu Gwokuna ngenda kuggwako nakomawo nasanga ekola ki eyiseeko kati nemuwezanga message bwenna natuuka ku kisaawe leero natuuka saa 10 nga bukya emmotoka ntwala bagikola service ekiro ekyo nentambulirawo baka ggulu nasaba omusajja bamunyeezanyeeza dda nga mukambu nemmalayo emyezi eki nga tanyambanga naye bwe yamala yanyamba wagenda eggulu soko tuyimize lwaki obuuka ebimu lwaki eggulu oyagalayo nnyo ati wabonerabonerayo nnyo nze tebakulima nti nabonaabona agamba atuuka nga tolina nekyakulya je notaddamu meseji zo anti kati gambe ekigambo kimu waliwo ebintu ebitasoboka mu bulamu kati nze Mugema wendi ndi brand siri kuleve bula kyakulya trust me olaba tekyambula ttake kati nze levo kwendi mu Uganda eno mwendi siina wendaga nembula kyakulya olw'ensonga ne bwe mba ŋŋenze eggulu bakkalamojja siyinza genda mu disitulikiti namba nga sinayo muntu omu ammanyi okitegedde ekirala nyina social capital be bantu abo betuyimbira nze andi nsobola okukwata essimu yange bwe nti nenfuna $20 mu ssaawa etya nga tewali ampoze nga bonna bampadde otegedde kati ezo mboozi zamala banyumisa mboozi ate omuntu abuliddwa ekyokulya kuba nze gulu nagenda mu takisi kati omuntu abuliddwa ekyokulya afuna amafuta g'emmotoka akola service emmotoka bwe bagamba mbu ebyo byogambye mbu munatuuka eggulu mbu nensiiba enjala mbu nebangaba mu loogi nze ndi brand kyera nyina busobozi kuba nali tukozeko eggulu neŋŋendako nesaba jeno omukazi wa loogi nemugamba nja kukusasula nga ndi Kampala nenvayo nga mmanji obukadde obwo era jeno musale nazimpa nembusasula nze levo kwendi mu kuyimba nesigibwa ane soga mpeeza emitwalo 10 n'oginyima kyenkugamba okitegeera okufuna erinnya kikuba kwakubuukira abantu bagababula bw'ofuna erinnya oba omaze okufuna favor nze mbadde nkutereezaamu kiki kyobadde ogamba ekyo Nsali Musale nze nga nze antwalanga mutabani we era nange mutwalanga kitange tatange bwe yafa ne muziika Mukama nampa Nsali Musale tolindaba lunaku lumu nga nzina TV gwe ndiko nga muvuma oba nga muvoola bali balina sivuma ondaba nga nina omuntu gwe nvuma naye ne bwe banga ntuse ku mbeera bwetyo siri kikola kwani kubanga omuntu atajjukira abatagaba nze gye Nsali Musale ambeereddewo ebbanga lyonna era ne bwe yannumyamu emyezi 2 era amaana addamu ne mulaba era n'akola ki ekyo saamulaba naye yampa ssente ezo kiralinga bbiirwawo n'abaako Kampala wansindika nkoleta essise endala nenzuka nezigaana nenzirayo mpaka luno lwenzeeyo ogusemba naddayo ogusemba ngera njagala ye nga njagala ssente
kati ane nkubuuza ekibuuzo gwosobola okumala emyaka 2 nga tokola abaana bo baliisa ki kati nze agimaze mpa credit kuba maze emyaka egi nga siyimba naye nga nyina abaana abasoma atali omu atali babiri atali basatu nga nenyumba gyensulamu mpangisa mbadde ngisasuza ki wali wetegekera nedda muziki waffe gwetuyimba tatusasula kutuuka ku seeryo nti nina sente zisobola okukola ebyo ebintu fe abayimbi tubeera nga tuyinza emmere ya leero abasinga temuterekera tutegese eki okutegeka olona bulonzi mayunya nogateeka mukubo bwotye kati kagambe ekigambo kimu ekisumbwa abantu ekirala ande nze kino kyenkola kitone kyange nze siri mutembeyi ntino akakaveogeraba nti kutembeya na kyakala no nze ekyange kitone siri mutembeyi nze nyimba oluyimba omuntu nalwagala nagamba muyimbi wange kyoba bwe nalwala ensi n'ensi yansondera sente nga sirina bwenkase byebera byetufuna mu mulimu gwaffe naye omusuubuzi ava nagenda e China nagamba ndeeta konteyina 2 nzifunako miliyoni bweziti era nakola ki nazifuna mukuyimba si bwe kiri oba mukatemba si bwe kikola ki abantu banamanya nga manene naye nga betulina bitono negwe nerabira nti nno oli omusuubuzi ye buli kyakola afuna tena kyafiirwa nze nkwata baana nga nesimba nga bagenda okukola ku papaazi wano tuweze genda kanyina show yange nga 3 ogw'omunaana wano the return of Daud Mugema naye mukama nankuba balaayi olunaku olwo enkuba neetonnya kitegeeza mba nyina okusibirako mukomera kubanja kuba nali amabanja gaki naye omusuubuzi we China ne bwamala emyezi 2 nga tatunda lugoye na lumu era wakiri abitunda mu sukulapu n'afunamu zaafunyemu nze ebipande byentimbe ku miti mbitundawo baana nzitundawo obulamu etaddeyo ku TV mbutundawo tukola omulimu gwena lisiki ey'amaanyi ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana wano ku Papa's Sport emakindye ekivulu bakiyita amadda ga Daud Mugema maze emyaka 2 nga siyimba abantu nsaba bajje banyambe banzize engulu kuba nawonye naye ndi mu bbanga omuntu bonna bwe nali nkutegesewo nabujjawo olw'embeera y'obulwadde ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana ndikyotera ewaffe ekyotera mu kisaawe ebivulu 2 era nsaba munyambeko banaye mutambuze enjiri eno abantu bajje banyambe bampagire kuba kati tebatajja okujja kulema okunzita ate pressure zinzite so nkulaga nti omulimu gutukola ande risiki nene okitegeera tutambulira mu risiki y'amaanyi ng'ate tufuna kitono so tonenya muntu ogambe nti tategekanga olubbanga lyayimbidde naye gwomanyi mu bbanga eyo ntaddemu kyenkana ki tusacrificing ebintu bingi okukuuma amannya gano okitegeera ndi mu kukuuma oba ontegedde abantu bawano babagira muntu wakabi bogwa ku maapu nga bakuvaako okitegeera nga tumaliza bantu ki abakusinze okuyamba Kenya bwogamba asooka bamutajjeno kalebo akandwa nako sale musale otavuganyizibwa mukunyamba mu bulamu bwa Mugema yasinzo yakulembedde mu banyambi yakyakutte n'engabo yakukolera kyekyo ng'omwebaza nnyo anti Jerusalemu sala nkoledde ebintu bingi esaa kudda mu kwogera kugambye okuva 2020 ndi naye na buli kati okitegeera otoya kyegamba ekyo owokubiri bamweta Honorable Aruna Kyeyune Kasolo owokusatu bamwita Lord Mayor Elias Lukwago owokuna bamwita David Lutalo owokutaano bamwita Eddie Kenzo owomukaaga bamwita omulongo babiri Esaala wa Star FM owomusanvu bamwita Lule Nanyini Pakalasiti owomunaana bamwita David Nanyini Kalenda owomwenda bamwita Ajaluna Mubiru ow'ekkumi bamwita Papa Misa Kisemakula awaddako Tusabu wa Natolo Mary Bata Olisha M ne bannayuganda ate abo bo kati ate mbuziza Uganda kati ate bekiggwa abwagizi bange besimanyi nti babeera wano babeera wano abula Uganda yonna ekirala asembayo nga teyakola nnyo bamwita Alima ne Kayima babeera ettake mu kibuga ky'Ekkonya banyamba nnyo
bambeererawo nnyo mpozi n'abantu abadde bansabira essaala n'omusawo wange yanzijanjabye ne mukyala wange ankuuma abantu abasinze okumbeererawo isha nyimba nga nzitadde kati nze wembeedde omulwadde ntadde ennyimba zino wammanga nasooka nentampayo chance nayimba nga ekigere kirwadde nnyo nzamu nenyimba gandi muggwe ndajalira mukama katonda nenyimba kimanye obulamu bunyuma nga ndi nawe tunendutalwakuna nenyimba kalala komanda wa lavu ani wasuza otya munange onenduta nenyimba mama w'abaana weebale. So eno concert gyendi mukola gye bayita amadda ga Daud Mugema sirina luyimba lwe ngamba nti olina kulonkinga luno kuba ennyimba yodde nzirina n'enkadde nzirina kati nzize ngabo kantu ezoku bantu abawagezi bajje obayimbiremu bakudde engulu akuwadde alina omutwalo agukuwe byakugattira tulemu tuguleyo akapoloti. Amadda ga Mugema mukugula poloti. Amadda ga Mugema mu music industry wadde mwayimirire poloti sikikulu njakuddamu kuyimirira mu music industry munene gyendimu otegere kyegamba njakuddamu kubeera wakabi bano tumaze emyaka ebiri tebandaba abantu balina ennyonta yange n'abatukako ntya nga nange okitegeera. So ano madda ga Daud Mugema music industry ng'ennaku